UPDF evuddeyo ne warninga ekibiina kya National Unity Platform gwe mukwano gwange ali eyampuliza bavuddeyo ne bagamba no room for foot soldiers paradise nti tebagenda kubanga babawa okwesiima naddala bano ba foot soldier ab'ekibiina kya National Unity Platform gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Kino nno kiguddewo luvannyuma lwa kooti Supreme Court yakayisa etteeka gwe mukwano gwange ngenda kubanga mbikuwa naye oli ku Yugi Update TV kw'osinzira okuba ng'otuwuliriza webale nnyo okwekumira ku mayingo gano. Gwe yenna agala otweyungako kkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo otweyungako gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Abali mu diaspora mbalamusizzaako nnyo mwebale kwekuumira ku Yugi Update TV. Uganda People's Defence Force UPDF eyisizza ensonga eri strong eyisizza era etutte okulabula eri ekibiina kya National Unity Platform gwe mukwano gwange ali eyampuliriza naddala eri n'abo abawagizi baakyo nga bagamba nti ba foot soldiers nti amagye galabye ba individuals abafacinze trials mu courts naddala mu military courts. Era bagambye nti bwe bagenda mu maaso n'ekikolwa kino ekyambala ebyambalo attires ebyefaananyizibwako oba ebikolwa ebyekuusaako eby'ekinnamagye bakakajjuutuka bagenda kubanga bakafunamu omusera. Video ne photos ebitambulira ku social media nga biraga National Unity Platform President Robert Kyagulanyi Ssentamu nga inspectinga Paradise parade erimu abasajja nga ali mu bad dressing nga bambadde red attires. Bano nno ba individual kigambibwa mbu eggye erya UPDF ligenda mu maaso n'okuba nga linsalutingibwa bansalutinga eggye erya UPDF. Mu ba individual bano balabibwako nga batowa salute nga bazitoyera Robert Kyagulanyi Ssentamu mbu nga move eraga eri ranks zaabwe. Kino nno bagamba mbu kyo kidrawinzeewo tension ne fear n'okutya ne mistrust ey'eggye lino erya UPDF. UPDF spokesperson Brigadier General Felix Kuraije agamba nti kino ekikolwa ekigenda mu maaso kino okubanga kikonekkerezebwa. N'agamba nti nno bwebanga embaata etandise okubuuka ng'ekinyonyi olowooza ekyo tukiyita tutya? Era n'atwala mu maaso n'okulabula abo bonna abeenyigira mu kikolwa kino eky'okubanga bambala ebyekuusaako eby'amagye bagenda kubanga bafeesinga arrest mu disciplinary actions olw'okutiisatiisa n'okuvvuula military procedures. Oyo abadde mwogezi w'ekitongole eky'amagye Brigadier General Felix Kuraije era agenda mu maaso n'okukkaatiriza nti okumookinga military activities violence ne protocols era abo bonna abanaagenda mu maaso n'okusangibwa mu bikolwa nga bino bajja kuholdingibwako accountability. Era n'agamba nti security agents bagenda mu maaso n'okumonitalinga eno embeera egenda mu maaso mu ggwanga. Agamba nti military activity violent ne protocols abagenda mu maaso n'okwenyigira mu bikolwa nga bino bagenda mu maaso n'okuba nga batiisa security y'eggwanga naddala ng'aba UPDF era bagenda mu maaso n'okuba nga eno situation bagenda kuba nga bagimonitalinga nga bagiteekako necessary actions ku privately ne mu branches zonna ez'amateeka. Kuno nno okulabula kuzza oluvannyuma lwa Supreme Court ng'ennaku z'omwezi 31 January eyablockinga military okulekerawo okutryinga ba civilian mu military courts
oba mu court martial. Eno no move yali esuubirwa okuba nga etaddewo ekifaananyi ekiri close ku opposition figures okugeza nga Dr. Kizza Besigye. Wotwogera ku situation ya Dr. Kizza Besigye, UPDF yeeteeka wala nnyo, teyagala kuliraana nnyo nsonga zino, era nga bagamba nti fate eri mu mikono gyabwe ne mu legal teams. Ate nga bagamba nti Supreme Court yabadde emaze okuba nga eyogera era neeyimirira ne baalooya baayo okuliriizinga abantu bonna bonna abakwatiddwa mu Supreme Court oba mu court martial. Kaakati kino ekyokubanga ekya National Unity Platform bagenda mu maaso n'okwambala as attires, embwa ezigenda mu maaso n'okuba nga zibatiisatiisa, mu kidrowinzewo tension eri security forces naddala ba activist abali ku ddaala ku ranks ez'ewaggulu era batunuulidde ne future ya Nuupu naddala ba foot soldiers, era nga kiba making okuba nga tebali certain, tebateredde. Era UPDF egenze mu maaso n'okukola sentence n'okulabula ba civilian abaneenyigira mu military activities, era egenda mu maaso n'okuba nga ebalabula nti consequences zigenda kuba nga weeziri. Ng'ebyobufuzi bigenda mu maaso n'okudrowinga mu ggwanga, opposition naye facing growing screen authorities nga baraisinga concern era nga bali frustrated eri agencies za security mu political movements zonna zonna, kubanga nabo bo ng'abantu bagamba ng'ekibiina kirina okuba nga kyetondawo security eyakyo, kubanga gye juzi twalaba ekibiina ekyo ekitebe enfunda nnyingi kizze kirumbibwa, geza nga Alien Skin yalumba ekitebe ekyo. Bantu bangi nnyo, n'emyaka egyayita twalabako Sipapa ng'alumba ekitebe ekyo n'emmundu. So ekitebe kino kirina twandigire nti nakyo kyandibadde n'obukuumi, ng'ekibiina kyandibadde n'abakuumi, ate buli bakuumi bonna bonna baddembe okubeera ne yunifoomu yaabwe gye baagala, tebakutte emmundu as long as teba violatinga, teba engaginga mu security issues. Nze sirabawo nsonga yonna yonna egaana kibiina kubaako nga bambala ekyambalo kyabwe ekiraga nti nno bano ba security personnel abali mu kugezaako providinga security eri ekibiina kya National Unity Platform. Golowooza ki ku mbeera eno?